Yes. Honorable Shabim tumuyina ku simu yatusedde mu Masaka twagala kumanya ki ekigenda maaso kooti esazeewo watena salawo yesu na Yes, sebo nsanyusa okubeera ku Pala FM sebo. Nze Shamim Malende omubaka omukyalo wa Kampala era omu ku bannamateeka b'abasibe baffe. Twatuuse dda wano e Masaka ku kooti era nga ekituleese omulamuzi owa kooti enkulu era obagenda okuwa ensalawo ye okusaba kw'okweyimirirwa okw'abaganda baffe okuli Eddie Mutwe, Akirewo Kivumbi, Wakabi Smart ne Gaddafi. Tusuubira nti essaawa yonna okuva kati ensalawo ye egenda kuweebwa naye olina okujjukira nti Akirewo Kivumbi ne Eddie Mutwe ate lwe twasemba okubeera mu kooti baali bakafulumayo bati e Masaka mu kooti ate ne babakwata ku misango emirala gye twagendako ekanyanya mu kooti ne babagulako emisango emirala nti baali bakola dduyiro n'okukozesa abantu abala dduyiro w'amagye. So ffe tukyalina essuubi nti amazima n'obwenkanya birina okuba nga bisaavingibwa kubanga omuntu bw'aweebwa beyiro emisango egimuvunaanibwa gisigala nga weegiri. So n'olwekyo tetunategeera bulungi oba bonna abasibe abaana bagenda kuleetebwa kuba tugezezaako okebera muddo naye nga waliwo Gaddafi yekka ne Wakabi Smart nga Akirewo Kivumbi ne Eddie Mutwe tebaliimu. Bagamba nti bo bakyali luzira nti bali luzira mu upper prison. So tugezaako coordinating okulaba oba nga bano bagenda kukola ekisooka okulaba nga nabo babaleeta physically mu Masaka kooti eno. Naye ffe kyonna kyekiri weetuli twagala ddembe ly'abasibe baffe kulaba nga bateebwa kuba kooti amateeka gabawa obuyinza okuba nti basobola okweyimirirwa kuba baleeta abayima ab'ensa. Essuubi lyammwe liriwa because bwe tujjukira kooti yaliwo embeera yalimu engeri gye mwali mwansiganyaamu ebisongovu neyali mu musango ogwo n'ebize bibaawo makooti ag'enjawulo lunaku olwaleero essuubi lyammwe liriwa? Essuubi lituli mu mateeka agaabagibwa kubanga ssemateeka wa Uganda kiragalunye nti omuntu yenna bw'aba ateeberezebwa okuba nti azizza omusango aba tannaba kukakasibwa nti aguzizza era etteeka ne ligamba nti tekiba na buvunaanyizibwa oba na mulamu ate kusigala nga gw'omuterese ng'ate okyamunoonyerezaako bunoonyereza muwe ebbeyi addeyo alabirire abantu be akole emirimu gye kasita akuleetera abayima abayimiridde abamanyi w'abeera. Twaleeta bakyala baabwe be twawaayo mu kooti abakulembeze baabwe kwegamba ne baba nga abayima be twaleeta bakola ki bali beesimbu. So ffe kyetu encouraginga oba kyetwagala okukubira omulanga judiciary kuba nti nayo yennyini kati eri mu kaseera akaakatu naye erina okwenaazaako enziro. Bw'eba eri mu buwambe etegeeze nti eri mu buwambe. Omulamuzi obukambwe tusuubira nti butaagawo kuba okukola obukambwe mu kkooti tekyetaagisa nnyo ekikulu kubanga osala okusinziira ku mateeka. So tumanyi nti naye kati ateekeddwa ku minzaani alina kusala kusinziira ku mateeka so si ku ebyo ebimulagirwa okukola nga bimenya amateeka. Akasembayo bwenga bannamateeka abeera nnyo mu nsonga z'ebyobufuzi atugenda mu kaseera ka kulonda kuwabula kikoowa bannayuganda n'ab'ebyokwerinda okwewala okusoowagana mu mbeera ng'eno? Okusookera ddala amateeka tugalina gagobererwe at least agaliwo agakwatagana ku byokulonda gagobererwe abantu basensitizingibwe ku nsonga z'okulonda then balekerwe n'ebbeetu lyabwe balonde abo bwe baagala okulonda nga tebakakiddwa kulonda mulala ebikwatagana ku oba nga tebakakiddwa kulonda oyo gwe bataagala kulonda oba kubalemesa kulonda nga babalondedde ekyo kiveewo. Transparency oba obwerufu mu kifo awalondebwa bubeerewo bulungi amasimu galekebwa abantu bakwate videos broadcasts oba live broadcasts ne media houses ezirina obuvunaanyizibwa ezaweebwa license okola mu Uganda zirekebwe zikabalika ebintu bino live buli muntu amanye nti process ebadde transparent. Enkozesa ya tekinologiya bakireke ekole lwaki ogaana abaana okukwata ebintu live ng'ogamba nti ate oli transparent. Ekirala amagye n'ab'ebyokwerinda bave mu kulonda akakiiko k'ebyokulonda kasigale n'omulimu gwako ogw'okukola ebyokulonda abapoliisi bayambeko okukuuma ddembe so si kutulugunya abo abazze okulonda oba abo abavuganya abaabwe oba abo basuubira nti bebalina okukola ki bebalina okuba nti bawagira. So n'olwekyo ekisingako amateeka gagoba ab'ebyokulonda mu kifo awalondebwa gagaana mu violence oba okukola akavuyo konna ate system ebeere transparent bannayuganda basobole okubeera nga bagyesiga ate n'ekirala akulira
by'okulonda wa electoral commission tumwencouraging wamu n'akakiiko baba nga bali mu buwambe nabo bawanike gano maanyi g'abantu bannayuganda babataasa singa bannayuganda bwe banaalaba nti electoral commission eringa naye yeekobaana ne bali okuba ng'etunyigiriza bwebanga eri mu buwambe electoral commission ewanike egambe bannange tuli mu buwambe mututaase nga bannayuganda byebiba birondeddwa si bye tulangirira tulabe bwe tubataasa nga bannayuganda era kyekimu kye tugamba n'ekitongole ekiramuzi n'abalala buli ali mu buwambe akkirize nti ali mu buwambe bannayuganda beekwate wamu bakole ekintu kyonna ekiri mu mateeka okulaba nga tweddiza amazima n'obwenkanya. Webale nnyo Honorable Lwakadda akutuwadde ye mubaka